mwasuze mutya mwasibye mutya kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga ati mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo mwe abakyagikakalabya bannange mu bali kubeera nga ati mugikakalabya eyo mpola mpola manya enzo Mumbejja Aisha Nassolo muterevu mba ntuuse nagandese essaawa eno yennyini kyemba nkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribe nga tekakakadde olimo okubeera nga ati omissinga out updates naye nga amawulire agagenda maaso n'okubeera nga ati gatambulaga neno gakyali mu lugambo tegannaba kubeera nga ati mukwano gwange gakakasibwa embu Diana Nabatanzi munange ali lubuto lwa Mr. Lee ba bloggers ab'enjawulo bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nga ate boogera ku nsonga eno ng'era wabagenda maaso n'okubeera nga ate batambuza olugambo mbu Mr. Lee ono wa B2C saakati ne Diana Nabatanzi mbwe essaawa yonna munange bagenda kuba ate munange Diana Nabatanzi ayanjula Mr. Lee ewaabwe so munange ne bino ebyokubeera nga Diana Nabatanzi ali lubuto lwa Mr. Lee nabyo bigenda maaso n'okubeera nga ate lutambuzibwa ze nganze sigenda kuyimirira nkukakasa nti ddala kituufu wabula nga wekinaba kizuuliddwa mukwano gwange tujja kuba tugakuleetera mu bujjuvu bwago era nga wekiba kituufu munaye Diana Nabatanzi tumuyozaayoza olw'ekyo kyatuuseeko ate olunaku olwaleero wabula ate ye Zahara Toto saakati ne Kaizi bano abakola ku Anikati Kalakata NBS bavuddeyo ne bamutabukira bubi nnyo omukyalo ono era nga still boogera ku ebyo byakubeera nga Mr. Lee agenda kubeera nga ayanjulwa ewa Diana Nabatanzi ekisookera ddala ebintu ebyo tebabyekakasa wabula nawo bennyini babiwulira buwulizi ng'era naffe we tubiwulira wabula bavuddeyo ne bamukuba bubi nnyo yagamba nti Diana Nabatanzi mukazi mukulu Mr. Lee mwana muto kwegamba bingi nnyo bye bagenze maaso n'okubeera nga ate boogera wabula ne Diana Nabatanzi naye n'avaayo n'abaddiza omuliro mu programu yeeyo kiri kitya ku BBS Telefina naye bw'atyo n'abatabukira n'agamba naye mmwe abantu abakulu muyimirira mutya ku TV nga nammwe si zammwe ne mutandika okubeera nga ate mukuba present omulala ku TV endala so munaye naye yabatabukidde ngenda kuba nkulekerako akatambi ako ogende maaso n'okubeera nga ate mukwano gwange okekkanya then n'oluvannyuma ngenda kuba nkulekerako akatambi ka jjajja Ichuli abasinga gwe bayita Ismail Lexus naye bw'atyo yavuddeyo bubi nnyo n'atabukira muhozi Kayine Rugaba era ye n'alayira nti tagenda na kulinnya ku mazaalibwa ge kinajjukirwa kyolunaku olwaleero ge mazaalibwa g'omukulu oyo muhozi Kayine Rugaba omwana wa Pulezidenti Museveni kati nno ye jjajja Ichuli yavuddeyo bw'atyo n'amutabukira bubi nnyo era n'ayogera bingi ddala ngenda kuba naye mukulekerako mukwano gwange ogende maaso n'okubeera nga ate obyekkaanya kyegenda okusaba kiri kimu comment ogiteekeko ate wansi mu comment section like nga video eno bw'oba ogyagadde subscribe nga gwatanaba mukwano gwange tewerabira kadde osobola okubeera nga ate tomissinga out updates goodbye for now toseetuka olunaku lw'enkya ngenda kuba tenkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala musule bulungi mweraba namba TV nga nnene namba gaggadde nebeera gyebadde netandika okulwanyisa omuntu omu ne bwebuuza TV yeyina problem ku muntu abakozi bayo be bayina obuzibu ku muntu waliwo kyesi kati nzogo mukolo gwa minister awasiza minister akawoze emyaka 3 tekigana fe tuwawasa mu what I got married when I was omulala ali wano yabayo gundi ze Nabatanzi mwana mutalinga myaka 11 kitundu abiri muntu no na tota supu alinga mwemeka tota supu awaza abiri mu ebiri tota supu abana bamawulire nakuzo tuli bato Nabata sikulima Mr. Lee akawezanga okuba nti nnyanja tugifudde kuba Nabatanzi mwana mutomba kati olaba blessed and kiruma nnyo okuba nti abantu abasinga baddidde media oli presenter n'abeera ku TV olowooza ya jjajjaawe natandika ovuma presenter omulala TV nga nnene namba gaggadde nebeera gyebadde netandika okulwanyisa omuntu omu ne bwebuuza TV yeyina problem ku muntu abakozi bayo be bayina obuzibu ku muntu waliwo kyesitegeera TV yeyina obuzibu ku muntu abakozi be bayina obuzibu ku muntu TV namba neyeegatta yonna erwanyisa omuntu omu sikitegeera kibuzaabuza aba yabakola ki mukyogere ensi ekitegeere mukyogere ensi emanye kubanga entalo ze muli mu kulwana zisusse entegeera y'abantu entalo ze mulwana zaaki yabatira bammwe yabakolera ki ne mu creating amawulire ne mugeesaasaanyiza ne mugejjirawo ne mwewa ansa ne muzeddamu ne mwebuuza ebibuuzo buli kimu ne mukikola kati omuntu tabaliiko mwaka mulamba
tuyingidde omulala mukyali ku kintu kyekimu. You're fighting one person as a TV station. Kiswaza. Ekyebuuzibwa mu abalwanira gye mulwanira mulwanyisa TV omulala gy'akolera bamulwanyisa muntu. Mwogere ensi etegeere. Kiswaza, but kibi nnyo nti essaawa eno TV ze tuyimirirako essaawa eno wano wendi Nabatanzi lugenda kukya ku makya ng'ate emyaka ebiri okuva kati wayimiriddewo omulala. Kitegeeza emirimu si gyaffe. Abatukozesa bukozesa tukolera zi TV station n'essi zaffe. Tuba tulina okwerekeramu ak'obuntu. Program kiri kitya mwe tukyali Dana Nabatanzi ge mannya agange. Program kiri kitya mwe tuli essaawa eno. Nkwebaza gwe akyagiriko. Kansoke nkanyamu katono nnyo olunaku lwakutaano. Nkwe ku muziki ate mbenga nkoma otobaako. Taliba naye yene naba banange bali bonna bagatambuza nga bagatambuza emikolo gyengeredde buno bu fake social media bloggers wenanga butambuza banange emikolo gitungwa emikolo gya naba ne Mr. Lee era mbadde alikati kale temubimanyi manyi ni kati fete tusabuka na bigambo Mr. Lee nga musajja wange wakiri Bobby Lashi yali bingambyeko oba Julio webale nyone manager ba promoter ba Enoka bali tugambyeko tekisoboka engoye kati nzogo mukolo gwa Mr. Lee awasiza Mr. Lee akawoze emyaka 3 tekigana fe tuwawasa mu what I got married when I was ali wano yabayo gundi nze mwana mtalinga myaka 11 kitundu abiri muntono na tota supu alinga mwemeka tota supu aweza abiri mu ebiri tota supu abaana bamawulire ennaku zo tuli bato sikulima Mr. Lee akawezaaga tayinza kukuba Nabatanzi mwana muto mbaga kati olaba Blessed Anne bwawasa Mr. Lee kubanga oli Don Blessed Anne Mr. Lee waba ayagala omukyalo bwaba wasiza oyo eyembaga ogiraba nga Blessed Anne wasiza Mr. Lee bwaba mwasiza eyembaga emikolo goma sibiki tubijja Dubai wangi tukanjo material ate tuba twagademu Nabata nerwaki toyagala mbaga ezo mikolo egyo gibeewo sinti mikolo sinza atayagala gibeewo naye muganda wange Mr. Lee nogenda yogeddeko naye he's not ready to settle abakazi bamanya abakazi Mr. Lee simukiriza kuwasa he's not ready to settle abaana bajja yagambye yatayagala kumubereberereza biberere waliwo n'abo abantu nga batusojjeza abantu nga batuwalanye abantu nga batwogeredde mye newe bakwogerera Big Eye katono bamufumita ekisogo ali kukuziika katono abantu nga bamuyikidde wallahi nga Big Eye asigadde yekka n'abantu wallahi tewali muntu yenna yayamba Big Eye ne bamuweereza kadi ajje nga abuukabuuka ng'ekikere mpaka wanaatuuka ekkolo nange awo nyimiridde ne Big Eye ensi yonna teweemalangamu n'ova ku bantu bo omuntu akuviisa mu bantu bate n'akuleka mu bbanga n'osigala ng'otunudde Big Eye asigadde wa King Michael ku positi y'abayimbi tebabawadde baagabidde abayimbi buli agenda oyimba miliyoni 9 ka miliyoni $1,000 pepekulu $1,000 Big Eye gwe bagobye ku bivulu tebaamuwadde wadde olwaga musajja wattunga ne kaliya ye yafa King Michael bayiyeewo omubiri yali mu campaign ijuli nabo njiwawo omubiri buli ku makya era ng'ogamba muno simanyi bali nsiima abantu abatayiwawo wadde mubiri be bakwasa kwata sente simanyi kwata sente abantu ababafiirira ne bayiwawo omubiri bamukubira bukubizi jambo era wotuukawo nga bakubira weekubya jambo nga weekubyamu serefi ng'osheyalinga obufaananyi naye ng'essente bo beegabira bokka naye situkayanira sente naye nange oba ogenda kunzijja ku bye ngenda okukola nzije nkuwagire nga mu butuufu okimanyi nti nno siri kikere nti ntambula mbuukabuuka oba olowooza ngenda tuukawo ntya ekololo sintuukewo ntya nzije nga mbuukabuuka nga maama newankubadde kuwagira oba oyagala obwa pulezidenti oba olina oteekamu ku ssente kuba n'obwa pulezidenti mulimu gw'amaanyi era gugenda kukuwa ssente naye okuwagirira ku malusu bannange twakikola aba Museveni kye baatuyisaamu tukitegedde
tewali muntu yenna twagenda eggulu ne tutambula eggwanga ne tunoonya akalulu ng'abantu batya nga tebajjayo wadde omutwe akalulu ne kamala oyitamu ne batwerabira ne ku sekuriteeriyeti ne bw'omwana ne bwalwala ne bamumenya okugulu tebajjukira naye bajjukira kimu jangu olye keeki nali adda keeki nze isima munveeko nammwe simanyi ebyokuntabbira simanyi isima simanyi jangu bantadde mu ttiimu ziringa abiri naye buli ttiimu engattamu bugasi era ntunula butunuzi nti ndaba message zika si contributing nze ebintu by'obwereere ajamisi yabiŋŋaana tanga isiba ebyobwereere byakoma dda omuntu akuwa value era akuwa value era bebawadde sente tamale mirundi bani milioni 6 8 10 gwojjenga obuuka ng'ekikere era ng'ogamba webakubba essimu nti banzibidde mu baasi tebakuyise abantu abayite babawadde transport balina we bagenda otuula balina obutebe bwe kati nga nze neewuba ng'ekikereka ndi ku saidi yammwe naye siri bumativu keeke kempiteko siryanga ku keeki abalala bakulabe mu pate abantu balowoozewo baba ababadde mu pate bayita sente ng'ate gwe tewafunye kyokka abayimbi agenda oyimba yakayimba kamu miliyoni 9 naye nga abayimbi tebayite tayimirirangako na ku saidi ya muntu oyo bannange nga twayimirirawo ku lwakakwenza nga buli muntu agamba isima nga batuvumye bivumo lwajjeno naye omukolo ne gubaawo bubeezi kandi nejjanga eri mu bbanga negwawo n'amafuta ag'emitwalo 2 bannange omuntu ayogerako kubanga ne mu kampeyini twagamba tulinde kampeyini egwe ne tuyiwawo omubiri tulinde kampeyini olwaggwa abantu bonna ne bajjako amasimu ne bayongeza mpenkoni waggulu n'endabiwaamu waddamu kulaba nti tewali gwaddamu kulaba omuntu watakuwanga tannayitamu takyakuwadde bigayo oli mutuufu fe tuli banaku naye ate nga tuli proud nze isima nze nno nkubuulira n'ogenda nga kikunyize bunyizi kabula eŋŋano ze ndi munaku ayeepankamu kubanga omuntu muyiirawo buli levo nenkuteerawo buli kimu nenkuyiirawo omubiri nga nawe okiraba isima nze nkuyiwawo ate bwewadde sente tayinza nakwogera wadde mu katale ate yabanfuga atatuuka wadde mu katale agenda akwogerere kampeyini abalala bajja kujja ze isima amaloboozi weegalipo zinfe nja funa saidi gyenzirako yes kubanga omuntu yeetaagamu okwogera amazima abantu ne bategera nti bwati bwawulira abantu ne bakubira jambo buli waali kulaba jambo aro kutumidde mugakali mu lubuli ono nze isimo bandi site boni toyina ngejjojja nonjijembera bintu byati sibeeri simanyi aro simanyi tukwagala nnyo simanyi nkwagala nnyo lekayo okunjagala negayiridde the streets raised me he never leave me zindi toyina ngeri jojja kuŋŋamba ebyo sigenda kugenda mu ofiisi naawe sirisiba mataayi tewali kifo kyogenda kumpa wenkuwagira mpakati toddawo kunneegambisa mbu ate nze mu ofiisi zammwe sibaayo twamala obbayisaamu teri ofiisi gy'oyinza yingiramu okugjako eyawonalebo bali omunsi ne madaamu Sebuggwawo n'ajatizaawo edde onalebo Sebuggwawo ajatizaawo edde owa ICT onalebo bali omunsi be baminisitala bengezeeko mu ofiisi yaabwe nga ddala namu kampeyiningira bali omunsi abalala na kampeyini ya mama Nankabirwa simanyi mama Gundi simanyi